Oyina muyimbi gwe wandikira olimba n'alwonoona nze nja mwogera bannange. Bannange nedda nsonyiwa sijja kuddamu. Oba okoze bubi. Muna tasayimba kayimba ke n'akuwanga akayimbi gwe n'okwogera. Agambye yimba oluyimba ogenze n'olwogera. Lwaki oyogera oluyimba lwa munno? Awo omugamba bwami munaye siri muyimbi ndi mwogezi. Ani? Tubuuza jja kwogera erinnya ly'abandi. Upcoming era mba muyambi. Tanamutegeera. Kamukuwandikire bwonta. Bwonta omanyi kati olugamba yalwogera bwogezi. Yayogera oba yalutontoma. Yatontoma. Ash. Okoze bubi. Okoze bubi tawandi badde gwe wange. Ntembwa. Abantu tebeesigika. Ntembwa. Tosobola kwogera luyimba lwa munno. Beleya Kasukula ya extra residence jisasima kutusako Luseke nyama Kola sente we yagala edition Loadinga like a daily bando Kakumina santu desema nkome bilabini mwetano Kuyaya extra parking isipesi Okuingira Emitwala abiri Emeza ya milioni biri Sawa kumina bezo regulonga tugula wo Ebyo kuyana ebyo kunyasa wa bileze jiro Bitandiko kubuna amameza Music wa City Groove Band DJ Slicks to ane Roger Bajja kumena kudexa Eja titaka tukuba muziki Navio, Karoka Sita, David Utaro Mugabe Kenneth Kukatana bayimbi Abaluseke nyama Kola sente we yagala edition Betedwa musente Bileya Kasuku Live ya extra Alright, hi lovelies. Kati ndesikira kola introduction leero. Mbadde nongenda kola introduction. Tubanga kola introduction. Love Life during Nasasira is a YouTube channel. And we have Nikolai. Nikolai is a writer, one of the big writers. Actually, aba awarding just Mulinga B. Yes. Intro? Yes. Just Chechong. I'm going to do it because let me tell you something. Now, Nina sound kamuze inside. Or ina sound. The fight kali. Wamba denja gatubenga fena. Now the thing is, whoever does the awards has a problem. It's either you suffered the everybody because the 6 killer diseases. Oba sichingo liko bipia. Oshegede. Oina kubanga. We need to do research. Every day we have new artists. Yes. Every day we have new producers. Every day we have new videographers. Yeah. Every day we have new songwriters. Yeah. So kati gwe wofuna we nofuna wolemera. Emyaka gyo give ko government kati wano wendi ndi mu overstay. Okiriza abalala bakole ki? Bakole. Because writer talinga muyimbi. Njagenda kola song premiere. Ajaga menze yawandika kayimba gundi. Uyaba muyimbi. Producer atagenda kujja bategeeze. Oshegera. Chovola benyimba za best boys singa bazita wagwan. Because boche balonda mowulira kibakola ki? Wagwan. Kati kiri joli okutegeera nti wagwan. Abani. Homework. Kati kiri joli ogamba shiba. Oyimba bulungi. How is the writer? That is where we have unprofessional journalists. So kubango zina amabinago manji gajudde mu kifo kimu obunze bakwadde omulimu. You don't have even a certificate. Otherwise you're supposed to be a professional journalist like me. Yes. Agalo chiwa kana mwachi wakane munalagirira abannamawulire abali sawa zino ku TV abamu bagenda abanenga. That is a soul out. Nikolai 10, you're welcome. Boza kubantu bafe mbadde no mbadde mu intro means yeah. Amanya Nikolai 10. Omwandiisi wo. Nikolai 10. Katika kugamba mazima sugar ya kuzechi abantu abasinga abali mu industry bambi. Abasinga bambi abandaze. Ngateba ina talent. For some reason like ogeno muira no gamba ina talent. Like to be honest, my first time Nikolai yana mugambi ngasimutegedde. Katika nsoke nepanke chikwa kya kuyiga ki nti mmanyi industry. You're top. That is just it. Period. Kati argue with your own keyboard. Kubanga nze nsolo bagamba ne nyimba 10 nga ensi yonna tezimanyi nenga nyimba nnungi. Nenga muri awo muunze you're just stupid. You don't want to research. You're a fool.
kigambo kyekyo seyina budde tujja ku Nikolai kati eno naye sigala love life nze sigitegedde olwaleero kubanga bali esigala li love life Mutyaba nno wantama yantama yali ku live yakasuku mukwano live tezagendako yadde abantu 6 oyimiridde ku live yakasuku anvumye embwa yanvuma Mutyaba ate kisoka omusiyazi akwagala nja kutwalewo omusiyazi nagamba musimanyanga tulinda obudde nga buwungedde muzine saa tebatulaba ani gwe amanyira Mutyaba okuni nnyoko wanataddewo jjajjaawo Mutyaba tomumanyira nga tokigeza Mutyaba olowooza okummanyira ne woolota kiro tezikuona abe mu maaso Mutyaba nja kuwalana ne famire yo Musinga saamugambye bugambi nawe oli ku sayidi kiddodo donde watufu wogwa lwaki ogamba nagambye gamba olaba osinga kuku Shalom mwongereko kati ansinga ye Zubeda nawe onsinga muli ba caramel temumanyi luzungu we went to good school this color is called caramel ulira fizi gwe temusinga bina no mukwano dorino ina hip emabega bakuba sirap kati producer kati ate Zubeda akabino baya kalese ttake ng'akomawo akabino bakaleseewa waziwa molina ntume ng'otambula ng'agenda you were like you're going to come what happened oyo no mama wange tewali wano olutalo kati mwino mmanya nti obuntu tubukolera ku bantu bannaffe nina YouTube enneegezaamu sole mkwalo bwefuna byose enkome 2 mu nnaku 10 kirikawo mukwano tejja kuddamu mwenda taddeyo leero naye bwe mutagiraba either watch the video or watch it subscribe, like or like yes, share or share lundako chimu it's called Black no Sugar and Phase Media Hub temukawulira ngo kapya kachali kakavira mumanyi bya live Sugar and Phase Media Hub bambi subscribe support our Sugar. I'm glad bambi are very consistent buli omu teyanzikiririzaamu buli omu ng'agamba Sugar tagenda beera consistent mukwano ono mama waabwe I'm very happy for you. Are you sure? Yeah, aba YouTube anti bandoga bakola bubi omanyi buli yajja nakunamira YouTube yange yes kasuku najanga ajiita itamu Zubeda nga mwalekanira mwatava nengambo banji bawe bafune 2 agena tambula bweti misinde kati nkugamba kati Nikolai kachikoze chiwedde misinde jukira yawandika hit kati awandisa YouTube yange he wrote our YouTube channel kati so ladies and gentlemen yendo je tuli mu studio Safe Sound Records Safe Sounds Records tinane tulino mukulu amta Nikolai actually has a baby face. You're young, you look young unless I'm just is he your test? Because and I'm just asking no because a compliment to Julian Kopchangambao. No, it has like you know chap she looks like guys. Yeah, what chap lemesa. Afanga bana bana bagamba. Ndi muto na eno sibitegera. Eno ndi muto. Bana tugene. Bubu. Gugu gaga ochitegera. Eno ndi muto onwani chiki. Voice out. So talk kumanya. Like how long have you been in this industry, like the songwriting situation? The Sugar bange. Akaimba ka Nikolai. Akaina bakata situationship. Okogedde mu interview. Obadde okamanyi. Obi akaimba kagedde kugwerumu. Tumaze okusiba. Eyo copyright ro. Kaihura. Yes. Yavako. Yavako. Luko wesigire gwobo kubira. Owe. Mokuwano. Obi akai. He's a producer and he also sings. So kati jane yetu agajimanya. Jane. Batakumanyi. Tukumanye today. Amanya Nikolai 10. Ebbanga maze mu ndongo. Dimwagala? Yes. Ndowooza 2016. 2016. Nali mu senior 6. Wentulira Kada mwita baby face. Wentulira senior.
Kola. Sari musina 6 years jukide bulungi. Nali Dabayo, kola bot. Wadoga mwaka chi. 2016. That year I was in P6. Yes. Nemuti ababika. Ngola bene myaka jono. Wabula mutyaba. Olabye najo. Mutyaba. Jikuluma. Mazanjichi on the soul. Mutyaba kabye. Mutyaba mazanjichi on the soul. Ale shugo ochisusiza. Mutyaba kabye. I'm just fat. But I'm young. I'm yeah. Yeah, jiba myaka ngemeka. Kuva 2016. Jiwele 10. Jigenda wera 10. Jiba mwenda. My math. Fizi wange. Yeah, 2016. Otandika. 17 nenyingira. Yeah, 17 nenyingira. Nintandika kuandika. Era doza. Museve. Okay. Doza natandikira ku waliwo nyimbawo zinatandikira ko kuandika. Walolimba baluita Never Replace Me old man. Baby, never replace me now. It's my bestest song, Grenade Official. Ate made magame mbu yadduse mukwano wali yankubide. He called me today. Where's my phone? Alaikum salam, you guys. He called me nangamba. I just want to like do 1, 2, 3 things. Yo. Huh? I just went to do like 1, 2, 3 things. But I'm actually coming back bestie nangamba. You're my bestie for life. I will not come. Wanje? Yes. So Nijawo tuli naki. Ziri sawa 8 nedakika 7 today. Nakakasanta akomawo. Nati nangamba ntasa kubera wesiri. Akabesti okalabye mnange. Sawali wamogera nti yadduse please akomawo. Ate buli amuyingira obonyingidde full swing. Nzija najje fanga. Wanje? So you Never Replace Me. Waliwa. You wrote other parts because the song has Shiba on it. It has John Black. It has Grenade. So Luina version ya soka yali version ya soka yali najimwa ni mukado ine myaka emeka. Oine myaka emeka. 13. Otanza kunera likiza kubanga ololimbo inokubanga olumanyi. Ndo chengamba ndumanyi baladino ituza collab. Munange kati ngomanyi Shiba yaimba mu kifo kya John Black. No. Namara naimba mu kya Grenade. I knew the song, but that means I never paid attention to the whole thing. Yeah. So wadda nchimazi. Waliwo limba baluita proudly. But I thought we said Osalawadi olumanyi dola Grenade. Osalawadi nembuzerina zimanyi. Buli jina lifanyiwa nga simanyi. Bebe nawandika. Kati wandika. Oyogera bingi nange jendi eno nenkankana Osalawadi. Solo bima nemba mungambe ebigambo ina mukusente. Buli kigambo kya gundi. Oshimanyi. Kachao neguseka nizitandika kufukumuka. Olimba walita nkutuse rwa Shiba. Nze nakutuse kutuse. Mwana gwe take me to buli lwogera nze ngandu sample. Kapesa. Kirabika olina kapesa, olina kapesa no. Temuliro nyiga kapesa. Gambya muhiya. Zifukumukawo mpitirivu. Waliwo oluyimba baluita Kindekere. Ekyo kwagala kindekere, werungi webisigate. Werungi wasirika baby. Tobanyega because you got the body. Okay, bajja kujonkera be steady. Bafere tokafira munga sobi. Esunganga musala. Oli musucha naye. Kuba chimbo shirabi. Adai. Kati echinje twafunye. We have the writer and the producer. Wandi kati best boy wali. Agambye abiruga idi. Nyingi bazimpadde wano. Waliwo imba baita tusalawo. Olwa Caronanto. Ulina
Zemule Rasumagira Samanya Sikulota. Ate wotukakoyo muyimbi Kadinda ko saka tupozingira ku Karona Ntongo. Gwa muwandikire ennyimbe zimutwala mu bufumbo. Yes. Bana yes yange sinda bagiteekawo. Naibo bayetagisa kale tugikozese yes yange. Because tosalawo it was a question to the man. Ngala baludo osalawo. Chichi tosalawo. Kati namugamba okimetinga yamaze na propose kana mulavye. Yasazewo. Kati muli ku proposal. Nze lwakuba sina lugambo. Olina. Naye sina just enkolera abantu. Omukolo guli muzine nnaku eziddako. Nze ndi mugenyi weyite. Simaira kimumpise ne mungamba nti kyama. Sina kyama. Yes. Chabala myokuma. Kati omukolo guli mu nnaku dera abiri mu mmeka. 21st, 22nd. Ebulayi nnaku nga ziizo. Tugenda mu kukyala. Wow. Umukolo ntubikoze rumu. Kukyala mbaga everything kankusibi. Buli bina bigwa mwaka guno. Kwolu. Omwaka ogujja tuguyingira karo mufumbo. Kati omuyimbi gwe balese ku lujja. Ng'ebitundu bye ebyekyama bye bisasula rent wo okoze otya. Because karo yafunye na ku new stock. Envuumuulo. Kati bagamba abali mwogerera mbunno yatadde mu ssente. Ne wobozi nga balabye ne ssente ze. Bwanje. Balabye ne ssente za Karo. Yes, mulebe ne ssente ze. Ng'obonye nazo. Balabye nazo. Olaba kankubulire omuntu agamba ti nayo yabwa omusajja ssente because they don't have a man until you get a man and you feel like when I love this man I can actually do anything. Zikuluma. Because omusajja akumazisiza muwe ssente give the man money. No bimaze. Yes. Ebintu. So nga bi jize. Nga babadde agambye. Kutosalawo kwe tubadde. Oluyimba bayita olala baluyita batuleke. Batuleke. Osinga bagala mitima jabike. Mukwana wayogere tusirike. Mukwana Linda ko wayonka patiza bayimbi bona basatu katololiko omanyi nino kunnyonnyola. Kuliko Vinka, Ava Peace ne Wininwaji. Bonna. Kati Wininwaji Ava Peace kwa tomanyi. Bonna. Waba wandikira. Bonna. I wrote for you. Bonna. He's the baddest writer we have. I told you. Baddest. Wow. Bonna. Netaga ya wade evumbula abantu. Bagambe waliwo bagambe nti vumbula company bajingabire nga yenze vumbula. Vumbula ne Black Sugar. Tajize. Ex wanga yajina mu shares na mama. Ex je bareko. Sina ex impozi. Tulikuba tuleke. Kati waliwo oluyimba waliwo olupya baluyita nywera. Waliwo wesibadde. Wait. Waliwo oluyimba baluyita Olimbala Shiba olupya. Duno abantu be bateeka mu nkayana nga besti wange talukayanidde. Kola boti. Bone esatu za badate mabegaawo. Wesibadde somebody nywera. Wow. Kati kyenzudde kiri wekiti. Abantu balina talent wano chacha eriwo ey'okumpa eriko abajulizi eri munyonyo tusobola okuteekawo ne tukusaba mu sapule ne tugamba our father no our Nikolai who art in heaven allowed be thy name thy kingdom come thy will be done on earth kubanga because now he's helping us omusajja atuyambye okubeera mu tava Zimbabwe oliwa wano nje ku Indian Ocean yawo mbadde nkyabadde wajitwala paperwork because guys let me tell you something we need to give people their flowers. Oh yeah, you're very talented. You cannot tell me he's writing songs for different musicians bonna bayimba mu ngeri za njawulo ate zonna ne zibeera hit. Gwe sebo noyimba obwempola ne bukuba hit, noyimba obwennyo ne bukuba hit, nowo omusajja n'akuba hit, n'omukazi n'akuba hit. No, ani akusasula? Munange government eyo ebadde nkoze bubi 10%. Tempa tempa. Mwali mu federation. Fede gundi. Izinezaba gundi. Federation ya kati naba his excellence ati bagamba president. His excellence gundi wagwani. Dikenzo. Ye Kenzo. Wa stamina.
Yoyo mwana. Mwoli mu federation. Siri. Mwendi. Kubanga mu federation muri associations. Muri association y'abayimbi, muri association y'aba writer, eba producer. So kati bwembera mu association mba mwendi. Bwebanga association yeyo. If the association is under Mailoganda is running, if the association is under the federation, if the federation federates the association, you're by default attached to it. Kati. Na ye waliwo association is talimu. Kati ngalo association yaba producer. Oba yes ya pau. Yes ya pau. Iyo telimu federation. Na ye yaba producer. Oshagira. Ngabo olaba uma. Yaba yimbi telimu federation. Oba mukategedde. Amagezi teganajja ane setting na coaching uchi njagala mbere kwetuli nga tubadde ku federation nga mbadde kunyonyola ye a federation between or any federation is supposed to federate associations. So obanga oli mu association ngeri linked to the federation, by default you're federated. Newe taba federated baba tebabakwatako temubakwatako. Yeah. Kati nganjagala kubuuza kati goli writer mpya. Oba omu kubato. Oli writer wamanyi but like one of the newest but biggest. Do I make sense? Yeah. So I want to ask Nikolai. Boba toli mu federation osubira nti ogena funa utya oba government support or this or that because muina funa copyright baba we kusenti. Ibintu bya copyright ne Uganda ne Kenzo nedda banaye okoze bubi munange nyonyo okoze bubi tubera nnyo kya federation so temuina we mugambira nti nno oba Nikolai oba osanga owandikanye ennyimba oba anyone from the federation or an agent nagamba Nikolai, you're a good writer. The fact that you've written big songs because abayimbi bawandikidde nze mbalabe mu federation. Shiba mulabe mu federation. Lady Jasmine mu federation. Grenade mu federation. Ochagera. So in my head I'm like federation eyo giraba. Erabika egassa abo abali ku board wagulu. Abo abasingo jogerako balaba. Bebalina okubanga bebagifuna mu bo ate bokka. Nga tezituuka eno wansi. Ekyo kutuuka wansi tekibangayo. Tezituuka. So how are you benefiting as a writer from industry? Songwriting ono igwe n'omuyimbi mwe abateesa. Tewali want to know oba kati nganze upcoming artists. No, bobera mugezi. You can publish your work. No bakone kuba waliwo companies kati nze company gem publishing nayo bekola kiki batuyambeko so company gem kola nayo gem publishing nayo si yawano kubanga Uganda yagana okutuwa government egamba nti Nikolai alabika zadzi era government egamba temanyi kibaita copyright kyokanga te government yennyini yenanyini UPRS kitegeera so kati netutuzabuzibwa atamanyi ate yenanyini company ekola ki so mombera bwetyo ntubanga tweyiyiza kati gwe omugezi n'okozesa company etali yawano. So I wanted to ask nti toliko ku oba forms ziba forms abayimbi oli muyimbi DT ranks ziba form ze mujjuza muno webo uploading olimbe ba form split sheet toina wotula nti writer afuneko kulimba nti yaluwandika ekyo kiva kunkolagana gwe awandise n'omuyimbi so muyimbi abakuyambe buyambe nalabako muyimbi yakwata olimba mukwano gwange gwe yawandika sigenda mwogero muyimbi ne wakwata olimba lwa Uncle Ronnie
nowandikako amanyago nti gwe writer agali kundaga muntu Neza. nowandikako amanyago Tukole gwe bwe producer tukole bwe tuti nowandika amanyago nti gwe muyimbi enyimba zonna nga bwenzi bagamba mugende ku Spotify mulabe bana tetukonkona tuleke tulina bye tukola mbale kyabagamba nti enyimba zonna zembagambye zempandisi nezenkyayogera bwegenda ku Spotify olabe nanyini luyimba yawandika kani yaluwandika. That's being so really you're not given credit. That is wrong. Kadi nze ndi wano okulwanirira ba writer ne ba producer jango ngambe nti Sugar nawandika oluyimba gundi angambe nti ye writer. I will come and evaluate your brains mu interview, I promise. But let me ask, nze kati njagala kumanya sibimanyi in my mind bwema kalenga gwa mpandikira oluyimba ne musasula don't I have a right not to credit you. Like tabikola we bityo the better mind if I pay for it I'm not supposed to credit you or why you have to think about it kwa mbandu sasulide unless go lumpadde buli ekintu kyogula kiringa olaba bogula kutandise poloti oluyimba kinene okusinga gwe kyolowooza kyoli mugula kinenemu okusinga gwe kyolowooza kyokola ki so abasinga balowooza nti bogula oluyimba nyogende wa writer no mwa milioni 3 oya akivemu ina komugule milioni 3 kati olina kukwatagana n'oli akuguziza oluki n'omugamba nti right season nanzi kozeeki nzigula era bw'omugamba nti right season nanzi twala ezibadde milioni 5 zifooka 2 yes bwekitibwe kiri kitegeeza aba writer mwe bagagga mu industry tetulina ladde ekikumi ate mbadde mmanyi muwandikira milioni 3 wosaba rights nga bakwe milioni 2 jangu tukole jangu tukole se obongo bange tebujja wandika nja kusobola okukwata ennyimba kuba nze nkwata ennyimba awu naye mu kuwandika wano siriiwo. But that's so sad. Bana ensinika ebinnyo byange yes but it's so industry yaffe ekyali mu kukula wabula tulina okugi eno papa mukooba cause eri nalabajja kichandiru recently ne bamu kuba emisumali ngagamba nti bambuza Charles about the music industry right now nagamba talaba lugendo yalaba no yalaba yagwa naye yagwa bannange oyo mukwano gwange no si mu bubi anti era njogera kyeyayogera yagamba yagwa naffe tulabanga yagwa noge mazima no listen honey no guys temunkomereza misumaali guys let me tell you one thing mpe ensonga zange lwaki yagwa omanyize buli kyojogera kiriko enso yagwa nkuwa ensonga lwaki yagwa anti listen ensonga lwaki yagwa mufeno nje yali bakyakiririza mu R&B omukadde atacyakola kati nabo bakiba plantingamu okitegeera that is 1 2 we don't have any latest song of her do we there are songs she has actually latest oyina okukola ennyo Jackie Chandiru wano tuli wapya nnyo bannange Jackie wange mwesonyiwe no simina cause I love her skin color bane temusibulira fitina nkoye entalo ndi mulavu like that's what she said so in my mind what do you think as a writer like no wagame mulimu like a lot si industry yo egenda kusigala nga ekyali ngeri bwetyo egenda tambula yo egenda naffe tujja kufa tugirikewo ngate penetrate yo egenda kusigala egenda mu maaso wabula kati ffe abalina opapamu kuba babosi baffe ba gavumenti bayina bye balina okukwasaganya bayina n'ebintu gavumenti erina ebintu byerina okuwa toyinza kuŋŋamba nti gavumenti terina kyemanyi ku copyright era eraga terina kyetegeera wabula nga ate gavumenti yennyini yennannyini UPRS okitegeera tokkirizibwa kukola kampani ndala nga UPRS so kati gavumenti yo nga yo kyebalina okukola bakimanyi n'okukimanya wabula kiraga bakyagala omuyimbi era tusaba busabi bapapemuko kuba tulabika wano tuluddewo mbeera eyo Nicola
Oinayo situation gyali ofunye n'omuyimbi n'akuluma balumye gwe ne Mungu n'akwata abaali baluma abayimbi baluma wabula kisinzira enkolaganayo igwe awandiise ne gwewandiikidde wabula kati singa abakulumye waliwo byosobola okukola naawe n'omuluma olugjayo ku YouTube n'oluwanulayo ku internet. Yes, you strike. Kasita akuluma, you strike. Kasita ogezaako communicating naye n'agaana, you strike nga luvaayo, then nga muddamu nga mwogera. Bw'aba kyaya lwagala n'aluddamu n'alugula. Kati ku luno mba ndutunde miliyoni 10. Oba mpandiike jangu tuwandiike beera nnyo ku sugar omwaka ogujja ngenda kuyimba and seriously by the end muyimbi so kati kisinziira bw'oba oyagala kukolera duyimba it's possible okungamba kyoyagala n'ekiwandiika osobola n'okusanga ze ideas zembadde nze nzimbye n'ogamba kino nkyagadde kyemba ntwala yes osobola okujja n'ogamba nti kati njala luyimba gobeerawo ng'owandiika you be there writing yes nendukola nga baluyita kacupa nga gwewaze so kisinziira kati inspiration ojijjawo nabamba ayimuka kiro fife maker yangamba ayimuka kiro nakola fife maker ngabanga gundi but I was told they write for him okay kama sometimes azuka ekiro n'ayimba ennyimba ze bamuwandiikidde no bantu bange ngo bayingira no sina gwe nyingidde bannange nkolera abantu abantu bokolera sometimes he wakes up and sings songs they've written for him toyingira abantu ogambye yagamba sometimes tukitereeza nayimuka ekiro nayimba oluyimba bamuwandiikidde so kisasala unagamba kati no let me give him his ticks. Tick, he's so fresh. Tick, he smells good. Tick, he cares to see how I look like, but from what I know is like 95% of your songs are written by someone else, not no oyo mwana wakabi anagambye nti si wakabi ye wakabi ali creative aziwandika ya kambuzenga omusiru neda owakanyaki oba nze mpakanyaki tuyinza banga tuli ku mulama gwe gumu tuyinza banga tuli ku mulama gwe gumu sikiwamava ku bantu mukwano gwa mugambe Sugar yagambye bannange Black Sugar yagambye nze ngambye nti bagamba bakuwandikira ennyimba gwe n'ogamba ozuka ekiro nange ne ngamba ozuka ekiro noyimba ennyimba ze bakuwandikidde sikyo is that my fault nange nazukuse je n'ennyimba olimba nekola iwe yampandikidde all of us can wake up and sing your song which you wrote for us netubanga tetuwangalira bwetugwanga lyaffe tutyo ate naye ali mu federation mwali bebale nnyo era mbasiimye mwebale bataata omuntu okuwanikira oliba mbadde manyi nti osooka waliwo yagamba osooka nowayo akakadde kamu for example nenkwayo sample like verse emu nengamba kati oba yagala bina ng'okasimbye sooka ozimala zonna zonna kati I don't know how you do it oyawandikira Uganda nze tebannuma nze bwonnuma ng'ostrikinga nyando jayo kati dawa toddamu dujjayo wakuluma ngamba nkole story mukuba omumwa okumala newe n'aba wiiki emu yokka ojja kuba ng'oluyimba olugula mirundi 3 kati gwe nkupatanye sirika
kochogeddeko kireke olutalo londumaze ani yaluma oluyimba lw'emabega tulusiikule mupya ani yali yakuluma ne basudde tiyamalayo mani basudde tiyamalayo kafeero nkola abantu nga bannumi bannange Nikolayi obadde mmanyi ate manyi bashe twawukana tukola bati gwe peni yange eriwa nkuddiza nnamba yo nonziriza eyange nitudda we twesanga ne twawukana best boy yajjazunga noono buzibu kuddayo ate yes the problem is best boy because why do you come with someone who is going to tell me nti no hamani basudde teyamalayo sente zange. So let me ask, what anti Peter writers abamu anti balimba ene bulima emizeze kasoka kati sugar bajena obwerere bikola no gama bannaenze bannayo eyo currency kati obuzibu bwa Nikolayi bwe nalaba buli obwa akola atya ayimba bibo olimu obwo awo bwawandiika nze nikola nze nkubuulira genda oli akayimba kalire genda okawulira akakayimba it is all ayina akayimba yakawa akayimba ka Ruth Ngendo sakonzukizira ine Ruth Ngendo naye gwosinga ogitegeera munyambe bannaye yagala kunsuula nga wala ayimba obuyimba ye kenyini kati lwakuba sagala bazanyira luyimba lwange omanyi ngenda kuyimba by the I'm serious about it. No, it is okay though. I'm under management. Kadete Enoka is my manager. So I nakuwakana. Yes. I want my answer respond to gamula sometimes. The problem is the songwriter. Yeah, we talk about example sugar no gama. Muna zina kuba mo dollar Ugandan shillings. Tewali currency. Nedda munange. Tewali bisambi shillings. Jagala bisambi shillings. Bisambi shillings ogiraba yagwa. Wemboliza oyina omukyala. Mbu yagwa. Babiri basatu bana batanu kweka bisambi nina. Sirina nina. Nina sirina. Ani atayina. Girlfriend wonga. Oyina bameka. One man take it where your inspiration comes from. So katogena no sulako no muno for no kayimba. Aha. Eyonaje somebody no genda wala no sulako kapa. Chindekere. Echo kukwagala. Tosalawo mazima resima gina mune joto. Yes. Omukazi nino. Yatasalawo. Gwagamba somebody. Yatasalawo ya chindekera ya tabadde wo ya aliom. Nedda tugenda kola no tugenda tuzanye akantu wekati honey tuzanye akantu wekati. My name is Black Sugar and my man is called Amos Lovins. My name is Nikolayi and my mkazi wange Jalieka. What is the name? Be a man. Magala mubba. Ubeda pulya love unya. Baby ndimu interview ne Dodo. Hi. Oh, we jump back. Mukwano mwina interview matekayo ngangezo muyimbi mwali munzise nabuguma awute paxi go waleta nateka interview ngangezo omuyimbi munaku omuyimbi mwavu omuyimbi yakajja Uganda alimbi abantu nti mugagga amenye simu yange yakola bubi ane mwali munzise omuyimbi nankabirira kati nali nyiza jukire sibengere eminse kati nganyiza ngamba bana omuyimbi ono kati bina gabana ebigendera mu interview bino tebigendera bino yes baby but you have to talk to pack some money. I really don't care omuyimbi abadde agenda kunkola kine yalowooza nti nansobola teyansobola nja kuba omuyimbi olunaku olwo nja simula omuyimbi sirapu yo maaso eno bagita lala salama oba mukube kano kasituka ku B kano pion yes
interview banna. Eya lero kamba. Wamma Nikolai. Wanji. Tubuza 20 minutes tuweze 1 hour. Kuba kabanda Sugar eno interview ya Katonda. Era pakisa ino mulimu go gino. But B is not a problem. What's popo in Luganda? Okay, what's feces in Luganda? Be serious. Be aware. And it's men to what tubuza chi. And then Johanny called. Yeah. No, you want him to call again? I can call him. Yeah, so my man is in Tanzania. Atabadde ku Wasafi Radio. Nga bali bagamba bane Sugar ko tutava. Wasafi Radio and the fans, Wasafi TV, Wasafi Records, naitwa Sugar. Asante sana na wapenda pia. Yes. Chipepeo. Badilisha. Chizungu zungu. Tujja bikola kale musho eddake yo kwa mama. Ojamu kubira kati musho ya from mama. Yeah. Mpulira ningali kebiyeje. Azema ibiyeje. Nyago bayide bucket yebiyeje. Kati abeeru sabawulira bafa. Omazi kidoga me aganya kugerenya ya. Sigani. Ogambe nti mchala we ye mchala wa Nikolai. Mchala wa Nikolai aje ne kajali. Tugendayo. Nzimanyiyo mumanyiza. Beautiful. Yes. So Nikolai, tell you mwimbi mkazi yali agambe nti nno kankweko kususu nsonyiwe oluyimba. Bakuwa susu. No gana susu. Banange tebampa susu. Nze nagambe currency tekola. Anti ngamba bamukwa lugamba susu simwagala. Tegera dola. Agambe no bajja na agamba no. So he said, you said not to susu. Yeah, because he needs money. Waga my for him money. Ebyange basi. Ate wakuwa sente ne susu. Nsoka kwata sente. No mana no. Ndio kamugamba nti bye. Wategera sente. Nyo. Agena kwezita. What brings you to the industry? No gama antino wadendi writer ni no kuyimba. Kubo inakayimba. Situation shibu. Kwata. Soko tuwe makapela. Ka situation ship. Nzabwa sikuba tokuba. Nzabwa sikuba tokuba. Jimala. Baby wasikuba tokuba. No situationship. A relationship. Ndimo situationship. A relationship. Ekitegeza gwate kama obuguni mbwimba wakaze. Yes. Okawulidde. Sikuba tokuba. Bwentyo. Ninokyusa mu bitu ebimu bannange kati. So how do you decide to become a musician? Because it's tricky. Kati labayo kiri bwe kiti. Ba producer abasinga bayimbi. Ba writers abasinga writer decidinga kukuwa kunyimba ezize. Yeah. Okay. Era abantu baji bawandika ennyimba nesi okuwa oluyimba n'alukuguza. Eyo nayo decision ndala. It takes a lot of kukata oluyimba n'oluwa omuntu. Yes. Sugar so kuwandika oluyimba n'olumpa. Okusobola dde okuba kireke. Okuwandika ewali obuzibu. Sisobola. Kati nali badde nsobola oddukuwa. Naye kati wano mu kuwandiika wano wali problem. I cannot write a song. Era bulijjo njagala buuza writer yo ogwa. Otulotya n'olowooza nti no kampandika oluyimba nga lwa mukwano. Azima wesamagina na wanya sikulola. Muchirato numundi kubariko sipata. Onkoza minimu, I'm like a porter. I'm like a porter. Nakotegera tia, na yeto sana wo. Like, ngoluwandise, nasolo dukwata, nendu letia kuna nendu yimbiro mwame. Kubanga, tuinajo kirasi ya bachala. Nga boba vera bo zengwe, nga tayimba nga akwe, abayo zengwe.
Bali balowooza nti toli serious okunjagala. Oshagere, how do you think that these are the words? That's a part where I cannot write. Bali nchikubuziza nnyo like one on one. Abakazi tulinga sente ne bw'ozisuula mu toyi bazi kati eno tota bakulyawo. No, kati awo talent we biyingiriramu nti nze kinyanguyira nze singa ngamba nti kati bakumenye omutima jjo oba leero kati naye lwaki George ensonga kale kinyanguyira nze okuyingiramu so kati nze mali noyingira mu kyowulira era bwe mba mpandika heartbreak song ne baba akamala okunywegera wali nze pain njiwulira. Because you've ever gone through it as well. Kati nemba you try to nemba sijitangamu. That's your talent. That's kadi kyayogedde nkitegedde kiringa nze woononkubira n'oŋŋamba Sugar waliwo eyanja samidde tekutaaga kugamba kyeyayogedde muyiira lebe webale ne mukuba omumwa. webale That's my talent. So linako omwa gwange is my talent. Google Mudomo midomo babeera is me. jeje baba bakuba. Okay. So katika mbuze you like wale woyinza kuandika kama nogamba kano kayinza okukola I don't know. Do you write it when you write osobola bati eno hiti kati kiri wekiti inze baby bwe bitanyumira tebijja banyumira. So kafuna vibe yako bwoba tokafirinze to sana kawa muntu nga bwe mba sikayifirinze n'okubiyimba sibiyimba kyenfiringa kyenkola ki kyempandika yensonga lwaki nti bolufuna lukola lwasonga nze lwoba lwanyumira ng'ate nga ndi mu ddukola. So kikutwalira bbanga ky'okuwandika lwabagamba wiiki mwezi lunaku lumu 1 hour waliwo kati balina omuzannyo bansonyiwa akajanja akanyampya jjula naye the song I'm releasing in December he wrote while I was there. It's a collaboration with my man. Yawandika ndi yawo yawandika tuli awo like they wrote a few minutes nenyingire nangamba voicing and then I voiced with your man by him a man. Oh my God. So basically for you it depends on the vibe, yeah? You can never take a week, hours, whatever. Hours? Minutes? Bwemba mu vibe dakiika 3 mangi. But how do you recording no rujukira? Kati ennaku zino byakyuka luli bawandiikanga. Yes. Kiba bakiyita kuwandiika luyimba but ffe tetuluwandiika tuluyimba. Tuluyimba era awo So you don't have a black book of songs? You don't write nowhere? Kati ekitabo nkina naye kirimu titles tekirimu lyrics. Kirimu titles tekirimu lyrics. I don't write. Zingenda wali okozeko oluyimba ne balubba n'oluwa omuyimbi like omuyimbi ate omuyimbi omulala oba wali okozeko oluyimba n'oluwa abayimbi babiri? No, kyali bwe kiti oluyimba naluwa kyali wange Grenade naluyimba kyali wange naye nga alina kyaliwe kyali wange naluwa kyaliwe sibitegedde bakyalibo bafuuse bangi naluwa kyali wange Grenade naluwa kyaliwe Shiba. Kati kyaliwe Shiba nga waliwo abatali bakyali ba Shiba nabo ne baddamu ne banona luli ate ne baluza ate ne baagala okubeera naye nga rightfully kati ba Shiba bali batali bakwano ba Shiba be baagala okuteekawo ki naye nga abaana abo Grenade ne Shiba bannange beeyagala bo beeyagala mukwano nnyo lwakuba just kati nze besti wa Shiba manyanga wa Grenade kitereeze nkoze ekyo kajemu njagala nga weweogera abantu abaagala Grenade osooka n'ogamba lwakuba nti oyagala nnyo Grenade lwakuba nti ne gundi amwagala lwakuba gwe nti mwagala nnyo Grenade mwagala kusinga Sugar naye ate Sugar atabasinga sinakutera tekiterangako kiba tekibangawo tekiterangako
Mundabikira nga Banyankole. Nze ndi mulokole. Anje? Ndi mulokole wana. Gwanga. Mulokole si gwanga. Pastor yanimba. Shiba lozo Lunyankole simanyi lwakyabijeewa. Babijeewa. Kwe. Nze ndabikira nga tulina omujuni Nikolai. Kati soko kambuze. Kati akaimba for example katinga somebody when Shiba was coming, of course it became a hit. Yakukubira oba wategera ntakumono mugamba wala kemba kenjagala okuno ku scene, you know. No. Waliwo wesibadde. Akenjaga ndize sembi. Enkoko yali enkoko bannange bali basiramu yali enkoko bakukutte bubi nzija nkukwata empola sirya ttako bannange nedda no like kati nga gwe omuyiiya oyiiya kati sawa zino obungamba nti oyagala kuyimba nongamba nti Nikola impandikira oluyimba kati nze mbala okusinzira ku brand y'obweri sawa zino ne bweyagala ekoleki yes kati wesibadde yali idea yange okusinzira kubajuka yali avuddemu ng'afulumyemu so era yali chale kirina okukola actually bwemba newalana ne Dodo nsobola okugamba ompandikira akayimba k'ennugu n'okampandikira n'olina omwandikira reply yange bulungi nnyo eno ne musabula n'omwa reply nange nenzamu negamba ate omusiru yankoledde akayimba n'okomawo neya nange nazirayo waka ne mbalaba ku TV no sente kazingira so kati wesibadde we lwakuba nomugamba so I have another one somebody banagamba mpandikira akalala or you also thought about no it's because mbadde nkola nabebbanga okay yeah mbadde nkola nabebbanga era before she came back nangamba tayagala luyimba ne tukola ye business awe tuli so far so any new song or you're still like the new song abachora fulujja ko tunafulumya luyimba oluwanga waneno nga bakuba fireworks babera gamba pwanga nolimba lugamba pwa nina mpoze ngoyagala nkugambe isana bakufuluma yo studio mnange bale katuziri nda kanzigambe because you say they don't give you credit kwamba nanga I'm so in shock how come I've never had you gwe ngenda kuwa credit so I feel so bad you know nanga linyere siruliranga ko Nikolai for real I'm serious oyagala wa MTN wa Airtel bombe ogenda kuyihato yomanya agenda kuta agendo kati bannaye buli muntu osanga ino video ebakitemedde muwandike totawana commenting akintu tutyako obutima gamba nti Nikolai ju waguru Nikolai choka wachi njagala nga botambula omuntu oba mbuzako gamba Nikolai gamba Nikolai 10 wobonziramu Nikolai 10 yes that's a great thing right Nikolai 10 that's a great thing bwa gamba abula gwe olinga ne Nikolai soka tukisema naye buli atakwa credit mumpereze mu kabox osirike odde wako umuli I will do the needful. So katika mbuze me ask, are there any tattoos somewhere else apart from there? Obazilia what was the question? What was the one tunga walala hey waliwo kati wala banga side zeri wanongojja boti kati ngoyambuka boti eno lekayo gyotunudde dake no boti kati wano wotuuse tatu abantu bakuba tatu Nikolai how old are you emyaka no waliboko utatu wano ate teri wana teri yambo banga yambo kati wena emyaka emeka Nikolai niwera no twaga tumanye tugambe bane oh my god he's such a baby these tattoos are like I want to find out like, do you know this is additional money music right kati stars which you know what is that wala bachi nze naba music oba gwaleeta omwezi gwamala vano ne kugenda guno musa kati guno gwe mwezi ogujja December
No way. Bannange kugambye nti ono December ono November October January bebo tukitwale nti saalibo lwaki tukitwala sijja kuba mu bya kisiru tojja kati aha nina nzibitegera tunyonyole munnango osanga munange kugambye nti no December no October November kati lwaki December obadde oyagala wabeerewo ki asimanya lwaki December osimye ekintu kye mbateekawo wakiri erinnya erinnya dyongera liteeka ewalala eri ewalala oyina omeka eyo lwaki okweka eyo kati bakola batya ziri meka eri eyo ziri meka emzibale zibale mu 2 3 4 ayi ntuzekayo munombo waliwaawo kale kankuleko obale kati mavini tatuuzi oba wamugirira bwoti nagiteekayo friends business bitatu anyway zinira tatu ewantu gwe give me 3 favorite female artists of you and 3 female Male. 3 male artists 3 male favorite artists of you 3 male 3 female male nina basudde yanyimbira bulungi nina radio nina fire bongole lutaya ababiri bafu omu bona bafu ani gwe badde wadde obulamu banayinza bambadde mbaziza nze muwe obulamu abakyala netefayo kyova nze bwendaga mmanyiwo abakyala genda sala gwe mulina obbeeramu omuyimbi wange nikolayo batwawukane kale muyimbi kigweyagala omumanyi mwogere kuba nawe omwagala ku mutima gwo bana abayimbi bonna abakyala mbaagala nikolayo wantukolera abantu namukolerako which song Nene. Nene? The song is called Nene. There's this new song yakola zine Saha. Ne Saha. Yeah. That's nkola na na bigi nkola na ye okusirika kintu okusirika kintu naye bambi okola nnyo ne Carol Nantongo bambi munaye ne Shiba Carol Nantongo ndaba kwotava gamba nti kwe sinno mukwano tova Carol Nantongo nze nkulaba tova Carol Nantongo muliko nnyo Shuga yagambye mbo ina sad story nene nza sad story sinajiwulira wangambye ina sad story oyina sad story oyina yangambye emubwete jango banange javuddewe ubanange bambi ne nfuna n'ekisa nenga bamama bambi era bati banyo oliawo wena obutaba kuguddeyo sad story so kungambo lwatuka nange lwatuka sad story yange banaye mbabulira banaye maziga gange gadda wonna kuzinduka paka ku mazigo amaziga sad story paka ku maziga go wena ku maziga kuota kozesa Choka challenges chizo sanze muna government etuwe copyright na yeri yoka kutawa etuwe copyright ni jiruisize linge government bana kale government tukwegayiride muna ta copyright oliru badde yokubye sole niko Chosegeza kati bwenzi janga njagala kayimba obo yagala soko bulira dobozi lyange if I say I want a song about you don't care I care oyina omuyimbi gwe wandikira olimba n'alwonoona nze nja mwogera bannaye bannange nedda nsonyiwa sijja kuddamu oba okoze bubi muna tasayimba kayimba ke nakakuwanga akayimbi gwe n'okwogera agambye yimba oluyimba ogenze n'olwogera lwaki oyogera oluyimba lwa munno awo omugamba bwami munaye siri muyimbi ndi mwogezi ani tubuuza jakogera erinnya ly'abandi upcoming era mba muyambi
Tanamutegeera. Kamukwandikire bwonta. Bwonta omanyi kati olugambo. Yalongera bwogezi. Yayogero oba yalutontoma. Yatontoma. Ash. Okoze bubi. Okoze bubi tandi badego wanyu. Ntembwa. Abantu tebesigika. Ntembwa. Bonkoze. Tosobola kwogera luyimba lwa munno. Nange. Muntu agambye oze n'ogamba njagala kuyimba nakuwa oluyimba ate gwe n'ogenda n'olwasama bwasama. That's why, by the way, I decided to sing kuba yamba. Nze nazze bayamba. Ngandaba njagala balokola ku bad music. Yes, so I said, let it rain. Okay, so when zija with by money nenga sina talent ya kuimba ogamba ni. No. Chiribwe vocal training. Music. Business nge kintu kirala kyonna. Bokera ku machano ngo yagala kuyingira kutunda motoka. Oba tokimanyi nayo kisobola kiyiga. Ne music bamuyiga. So osobola waliwo abantu abayiga ne wabawuna abazaalibwanga yayiga sawa zino top artist kale naturally talent waliwo abazaalibwanga bakimanyi ne wabawuna abayiga wabula at the end of the day esigala talent so guiding a through so kati osobola kujja n'oyigira mu system bantu bangi kati olaba Messi ne Ronaldo omu wa talent omulala wa hard work nayate wa hard work atasinga wa talent simabi ya mpira ne wa hard work yani Ronaldo wa hard work Messi wa talent kati naba yimbi kati tegedda bayimbi Ronaldo kati naba yimbi bemanyiga Ronaldo nayate yakulaga asinga n'oli wa talent waliwo muyimbi bamuyita Ronaldo abakaka okukiriza nti wakabi atukaka mama ono bamuyita Ronaldo daba Ronaldo Ronaldo ajja tutta Ronaldo amagulu olina matono tegagenda kutuusa mu mwaka gujja kati kako songo ito olina kembe kowuya nogamba na bikibe bawadise ngate hiti naga ntererezaamu ko munange hiti ebera hiti kani kamumbwe kani tuka munene kakati bikibe yayibe namna kakemele beat nenyumira nenga kagamba kamumbwe kati ano hiti ebera hiti kaste hitinga pap babaji wanise bati abo babadde batamidde babadde balaluba yamulaluba kaste kuba pap ebera hiti kati oinaye bagamba nti no ntererezaamu ko kulimba lwange nga luwandiise nekoza kuntererezaamuko n'otuuka n'olaba nga this is rubbish n'oyiwa byonna olimba lwa muno n'oluddamu obupya nkikola lwaki nga nze olimba lwange gambye ntererezaamu wamasa kyapifaani gambye ntererezaamu ate olesa omulambo gamba ate nkutegeka eccupa agambye nti omulambo Grace ate wala gutegeka eccupa ate kenda muloji kola omuntu omulala wabi sitegeza abamu basula mu studio anto gambye kola omuntu omulala so kati waliwo basula mu studio nga muyiya nyimba tuba tuyiya nyimba mnaye kati nagenda kwacha wajja omulala nemukola mu studio n'olulala kati ogera kukola bameka ye abakola nze mbakola kola kubira bannazi banegaawo ebintu byokukola byemuliko bannaate tebikwataga tebifaanagana na byange byenkola maze musibule kantunde nene okubanga nze sikyabayinza mubeere bulungi mwera Alex award ya best songwriter 2024 gwobadde kigwe what are you badange it is the one 2024 zina oh my god oh my Nikolai okay what was your issue at first 2025 bamwera bidde right that's what you're saying because you've had the big songs yeah true neza atu sekweli wale wabadde zibadde zigenda mazo
Hi people bani bonna bani bonna. Newe bawadinga yakajja ino mutegera because I mean you need the industry apparently. No, kati abamu baba His songs are very amazing. tebali informed. Abasinga. Awo yagalira zina. Ngojeka ekyazina abantu abasinga. Dear. Abantu abasinga tebali informed. Ba kati olaba awards ezisinga ezawa ne Kampala. Sinenenga. Baziwa bachali baabwe. Ekituufu. Ekitegeera baziwa waliwo n'abazigula. Ani ajigula? Nze njasobola okwogera waliwo abazimuku wano bamanyi nkole listi nze sirya waabwe. Nsobola ogikola sirya ayo tebanyamba. People buy these awards waka because they tell you when you're the winner. Never gamba Doreen, come dress very well for your accolade because you're the winner. No, tukane balangirira omulala. Mukwano obiwulira nze mbimanyi mbilava mbibera mu wano. Hey. So the baddest producer, Nikolai 10. writer Nicholas. Love integrate your songs, but he deserves more credit. Hopefully, Munange. Why not more credit to Munange? Hopefully, moving forward, because this music industry deserves people like you. And me. Nikolai, engeri joyimba. Kolabo tinkwadde kolabo. Mpadde collab. Nkwadde kolabo. Yes. Collab eddako yo. Ne Nikolai. Nabampa nyingi collab bannaye. Oba tukole duo. Duo. I was supposed to do a duo with Dodo. Matugenda kusula katale yandi kando. Tugenda kuyimba ffe tusa. Yeah, ali plan. Yes. Tugenda kusula katale yandi kando. Naye omuyimbi tali serious. Omuyimbi. Kankugambe. Bakasi jabegera no waliwo heartbreak yali egeno mutta mujja kumuyingiza ettaka. Please. Mubere bulungi bweraba. Bana mutyaba. Jake ebintu byo. Nenyamba lave kote. Mutyaba jake ebintu byo. Bana. Nange ngabasimu ne bagachusa. Darren, how are you, dear? Darren, this is Love Life. This is Love Life. Munange. Mutyaba. Mutyaba tuyambe. Atenga twatu kozine. Mutyaba. After 2 months ngomwana yeneneberera era ne bangamba mukwano. Love badde mudde mu muntu. Oh, okay. So munange dione ne kwa munange ye heartbreak tajirwamu. Sawa ana 8 dakika 5. Mbamaze. Bitumu byononye. Ana mu 8 ne dakika 5. Ate bwekeera ko 5 tegabaako. Tewakitegeerako. Amasimu bagajjako ne tunoonya omuntu ne batugamba depression. But it wasn't a relationship, Dodo. It wasn't. Oyagala njogere. Charlie. Kachiri bwe kikirenga onogamba trying to go back and reflect on myself. Weka. That's what I was doing. No tula, no reflecting. I need a better person in me. And I brought a better person. Exactly, Nenga. I'm so glad. You didn't kill yourself. God is good. That's what I quit that. Not take it until, but not vape because it's sugar. That's what I quit. But she was a chicken and I'm one. I got it for never come kid. I got it for no your perfume. Say Sabola. Or Chilo was a but no chicken until we couldn't get out to mind Jiva. No gamba sijafa. Yes. So that's what happened to our duo. It didn't happen, but it will happen next year. But mbalinze mupape mukoba mutyaba sikusiimye ate akoze eki omuntu abagamba ejjako ebintu ebyekisiru ejjeeko naye mutyaba sebe atudde olw'okuba sebo yajja n'akiisinga omukazi ku TikTok olowooza akola kyamaanyi. You think your couple is more powerful than my couple? We are the ones who are on there for you. So Mutyaba is doing what? Kati mukazi wa Mutyaba nkoze eki? That's why it Yes, minako buzibu, gwai no buzibu. So what has it done? Because I was calling him and the fool was like as though he's not listening. Mutyaba kwata award.
Kwata award. Ya omwade ya. Ya busiru. Okoze bubi. Choko yokola abana abamwami wange. I'm like, what has it done to you? Era mchala ye mujja wange hayo mwami. Mchala wabera mujjawo. Anti walugave. Walugave wali. Wafuna msajja omugave. Njanonya. Sigula mutyaba. Nina gwe nina ngendo kuwa. Asikule mutyaba. Mutyaba. Hi dear. Mutyaba is my friend. Mutyaba you good? My long time friend. Ne mutyaba bazadde bali creative mu mutyaba Pax. Hey, he has a very cute name, Pax. Tewali etuma. That's his name. Kati likukubye. Ataba sajja wolugava masuka gona gaba gatyo. Agaka sikuja stigayiika nnyo. Cheko chimala. Naye gonna gali gati. Chikaswe. But I didn't know that you're romantic. Mpaka omusiyazi lwe yakunoonya n'ogamba gambugumye kankisinga omukazi gambugumye banange nedda anti yali amunonye n'agamba kamujjayo mumulabe nti gyali najja namukisinga mulago wanenga is the pressure increasing or decreasing? It increases. The pressure increased.